Ssentebe wa LC yakusatu mu disitulikiti y'e Wakiso Felix Semujumwanji asabye ebintu ebibaweebwa gavumenti mu kitundu ekyo okwongerwako obungi olw'abantu abali e Wakiso. Okuwayamu n'awona tuliwamu y'engeri gye tugenda okukwataganira awamu okulaba nga tuleetawo enkulaakulana ey'obunju okuba nga abakulembeze baffe nabo tubakuyiza ku mulimo kubanga. Okwogera bino abadde musomo guteekeddwa okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okutegeezaamu gavumenti ebintu bye baagala okukolebwako nga kuteekeddwa ab'ekitongole kya Hang Project ku kitebe kyabwe Temangalo Bukasa ku Wakiso Epicenter. Abatuuze baweereddwa omukisa okwogera bye baagala okubakolera mu kitundu kyabwe gamba ng'okuzimba enzizi ez'omulembe n'ebirala ebibagasiza awamu. Tusaba nti n'oluguudo oluva e Bukasa oluyunga Bukasa ku Buloba nalwo balutereze kuba abantu b'ebinyiga ekyamazima bali bubi. Mpulidde ku puroguramu byonna ebirimu naye abaliko obulemu mubalese mabega bo tebaliimu. Siraje Babu ku lwa Hang Project ategeezezza nga bakyagenda mu maaso n'okulaba nga balwanyisa enjala mu bitundu. Tujja kugenda mu maaso to train them to enable them to get out of poverty and hunger, as well as being able to empower them using our microfinance programs and so many other programs. Bo abakyala abeegattira mu kibiina kya Catholic Women's Guild mu ssaza ekkulu erya Kampala badduukidde amaka g'abaana batalina mwasirizi agansambya Babies Home n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Tegerera nga tuli mwaka guno ogw'obusaasizi ate kino kikolwa kiyitirivu tweyanziza nnyo tweyanziige twewaniriza nnyo. Emily Kitto Mwaka nga yakulembeddemu abakyala bano ayogedde ku ngeri gye bakuŋŋaanyizaamu obuyambi buno. Ebikolwa ebyekisa era ku lukiiko lwaffe tulinako Abasamaliya alina okunoonya wa bwe tuba tugenda okukola ebikolwa ebyekisa nga abakyala ffenna abeegattira mu kibiina kino. Ye Sister Maria Jane Nakabugo nga yakwasiddwa ebintu bino asimye abadduukiridde wabula n'asaba n'abantu abalala okulaba nga bongera okudduukirira abaana mu maka gano. Mwebale nnyo mwebalire ddala twakasanga bajja kumusindika okusobola okweyongerayo okubeera abalamu era okubeera abasanyufu omutodde omukama abaddiseeyo. Ssenfuma Joseph Innocent, Dennis Kyobe ne Nuriat Namagembe be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.